Alien Skin yabaswaziza atya mwamwogerera nti tagenda kukuba lugogo yagikubye n'esaba amazzi okyo kuba yakubye lugogo n'efuuka akagogo yabooze nga newonyampa omukka tegulinawe guyita Yesu yerwanirira Yesu tebamutyoboola okitegere eddiini kintu kirala nnyo wano omusajja bamuyitanga balabye ekkubo yagendeyo ng'abuulira enjiri ye n'akwata embizzi n'agulawo embizzi n'akwata Korohaani n'agiyuza abaliwo we batugamba kuba abaliwo bangi abaliwo nga bali naye zezimu ku ndiga ze abagoberezi b'eggaali ye yabalabye ekkubo tebakyama ne bagula n'embizzi ng'agenda okukola olukuŋŋaana ejjinja n'akwata Korohaani n'agamba nze njirirako n'embizzi n'ayuza Korohaani n'akwata empapula nga zakwase embizzi n'alya. However much olaba bino ebintu kati tulaba firimu zibamu sexy scene abasajja bangi bazanya firimu n'abaana baabwe nga ebyeddala ono taata wa gundi naye tebayinza muwa firimu however much tukimanyi nti sex mu movies taba waddala nebakwa firimu ng'erimu sex scene nti ate ogizanye ne muwalawo tukimanyi taba waddala sex abeera mu movie naye tebasobola kuwa sex scene mu firimu n'ogizanya na muwalawo naye ng'ate tulaba actors bangi bazanya n'abaana baabwe ne bazadde baabwe naye tebayinza kuleeta nti kati ino story egenda yetuweeti kati ono agenda kuba mukyalawo mukole ne ka sex mu firimu etulaba naawe n'okkiriza tekibangayo kati omusajja yakoze sex scene oba ne maama we oba okitegeera ekintu weekityo edi musiramu yamukuba yadde ejjinja bano bamasekere bava yona kukyogerako baka tebaaliwo boogezi muzaata kiti waliwo oweruweru nenkutambulamu tebaaliwo baali bamutambula bazaliddwa jjo ne internet yali yamaanyi bali babiraba gomanyi kinga bayogerera mu mizikiti koze ennaku zinabogera tubalabira ku internet ekivu twatuka sawa mmeka twatuka sawa zaali 12 zali mu 11 kwa zagenda wera 12 nga twatamidde tetyasoledde n'okufuna wetuli gamba nga watamidde nze nga natamidde ng'era gonsulo genda okufuka ku 12 naye ng'omuntu ali bwati akasajja kakuba lugogo on a serious note kozi nalabako tubakube kazambi alimu amayirungi ne pikke fe tuleeta nfa ya Jolam tebani abagirita mwenga bana tugenda leeta nfa ya Jolam ripooti entuufu ya Jolam Jolam yafe mmotoka gwe tewawulira kiki kimwaga polisi yakuwa ripooti munoonya okkonjera kati mwe polisi abaga gituwa kati polisi ye ina ripooti yagituulako gutuuze eti Export TV to the world. Mwebale nnyo mikwano gyaffe mwenna abatulaba olunaku olwaleero eno ye Export TV tuli ku YouTube, TikTok, Instagram ne Twitter. Kiba kya bulyaza amaanya bw'olaba n'obaako ky'oyize nota subscribinga. Tukomyewo n'omunkusere Julius Caesar twogere ku bintu kuyanja bigenda maaso mu ggwanga naye nga tetunnapala ngenda kujjukiza Expo Stroke Alpha Media Production bakubireko ebifaananyi ebirungi ku 07 70 mwenda nyanya 2 mukaaga ku nsonga ez'enjawulo enkuyanja omunkuseere sebo ngose nze mpulira ssanyu lyerere sanyulazi genda mu maaso mukulikeeyo jo erugogo bani Bannayuganda abanyumirwa endongera abaagala music industry ya Uganda okukula egende ku level endala nga si lugogo nga tebagipimira lugogo kiki kyogezaako tegeeza omwejjere yatugambye fuca y'endongo tebagibalira lugogo ekibuzo kyange kigamba mukulikeeyo erugogo ejjo ng'ennaku z'omwezi 21 mu kivulu kya Alien Master Top Fangoni Boss CEO nze nabadde nkulisaayo omulwanirizi w'eddembe mwami Fred Nyanzi chairman gyolina okunkulisa tewagenze lugogo nkoleyo ki fulufiga yatugambye ayagala okuleepingibwa ayagala okubbibwako essimu ayagala okukubibwa amannyo atayagala liiso genda erugogo nga tetunatuka ku fulufiga Alien Skin yabaswaziza atya mwamwogerera nti tagenda kukuba lugogo yagikubye n'esaba amazzi okyo kyoyita okukuba yakubye lugogo n'efuuka akagogo
yabooze nga newonya mpa omukka tegulina we guyita ndowooza kati mwasirise aliyeni ye yazuukuse alidda yagezaako tegeeza bweyogera bwoti olwedde yamaze dda okufuna ekiziti ye mu ndongo yagipimidda bulijjo wayagala okwepimira kikyogezaako tusigire ekifaananyi kya Lugogo bwe yabadde olunaku lwajjo baagabye ne tiketi ez'obwereere olina obujulizi saagala byanjwanjwa nga mwogeza obukyayi baagabye ne tiketi ez'obwereere abankusere baaganye olinnye Lugogo nze kasannalaba Fulufiga ng'azingula embugo ne mmanya nti kati asoko Fulufiga tugenda mutuukako alina ensonga ze naye nze nkyali ku gundi situation nga bwe yatambudde ku cricket oval Turn-up yaganye bwetoyinza kuba ng'ofunye abantu 3,000 ku mitwalo 2 bwe bukadde 6 wababaze oti twababaze nabaddewo ne bakigatto bange abantu 3,000 zagenze oweza ssaawa zabadde mu 2 ng'abantu olaba twali okusonsa kya kuyingisa kululinze naawe ekivu twatuka ssaawa mmeka twatuka ssaawa zaali 12 11 zaali mu 11 kuba zagenda wera 12 nga twatamidde tetwasobodde n'okufuna gamba nga watamidde nze nga natamidde ng'era gwonsolo ogenda okufukako 12 naye ng'omuntu ali bwati akasajja kakuba Lugogo on a serious note kozi nalabako nze nali sira nnyo okgenda mu bivulu ebyo naye natandika kgenda ku kya King Saha okubaayo ku lo ninga akangende ebisigalira ninga mpita mu bulisi katini nga bakunyumiriza bunyumiriza nga nafunye nga jesse buntu butintini neku nagende ngamba kankibeere mu paka wekiggwa ndabe twagenda ku 11 ngode kyajjudde dda nga VIP yajjudde dda okitegeera era naje bafuka nga tukyalina woyita abantu okufuka nga basimba layini omusobe bagufuka mu bisubi oyitasobola gubatiza layini kiseera nga ne ebyokusimba layini tebisoboka ofuka ku kiseera ne mu kacupa wafukako mu kacupa gwe yampa tekiniki omusajja yampa tekiniki okwata bukwasi jaketi n'ogiteeka wano n'okwata akakebe n'ofuka ng'oyimiridde nomala n'ogugyowaawo ne muzannya kaakati zaweze essaawa 3 ng'abantu mulimu 1200 nga musobola n'okwepera Lugogo kati ne bagamba abantu bira babona babawadde tiketi abamuzadde zaabwere abo 1200 bwenkugamba bamaze ne bagamba baleke bayingire abali awo ababooda bafune bapanga pichi zaabwe bajje bayingire tufune ekifaananyi omusajja bwe yajjidde ku stage muganda ng'era kiganye nkuuma eriyo view omanyi waliwo ebifaananyi bino batera okukuba nga kiri waggulu ne bakuba stage n'abantu ensi yonna yonna sinnakifuna tojja kiraba okuggyako abaana drone zaabaddewo walabyeko drone n'emu ekyasaha drone zaalimu nga zikuwa eriyo nga bakuwa eriyo view entuufu naye bano bampa nnyo vidiyo wano eno nga obutambi babukwata babukwatira ku stage kati Blaze yabikwata oyo kyali wa Alien Blaze twabeeranga naye gundi ku Zai Plaza nga alifunda film nga ina Blaze movies nze nga lina Julius Caesar movie Empire kati we yava mu film naddeeyo yakwatira yemunamali Alien ali official ndowooza oba ne Kenzo kuba banja waliwo Luga Media we bali bakola ne Blaze naye ali omu ku official no mujja ina dread oyo gwe babbira channel mukama amonzijukiza oyo mu Sudan we bali awo banja abatembeeto kati Blaze ye akintu akinamu okugubunja inenge gyakwata kamera no kumuntu kumunoloza banji agikwatire no wati pembeni tasobola kuwa waggulu ali ente yafunye bantu nkugambye kati abantu 13 ne balala basasudde ku mitwalo 2 bwe bukadde nkaaga jakeze ekifo yakojjeje sound oyo yasinga okuseera wano sound tali mu milioni nkaaga ku 7 ne mwagambye mugamba nti yakoze sente yagabye ticket kyokka n'abafango ne abe nawudde nga bagamba nti wadde kala abantu babadde bangi naye sente yakoze talina sente ziyakoze eziriwa abagagga babaddemu bagagga ki nga muganda wa Miss Kigundo omukulu amanyikiddwa nga Yasin yazze yamuwadde sente mmeka simanyi ate asooka milioni 5 oba 10 okati omunkusera alina abayina kugulira akakoola kati milioni 10 omugaga Miss Kigundo musamaya muganda we Yasin wabazze ekinenya gyakuwa milioni 5 oba 10 emmeeza zabadde nkalu nga ziriko baana batundirako mayirungi ez'abagenyi emmeeza z'abagenyi zatunze mayirungi lwaki baagana live zineno kutuwa nga updates za buli wamu anti yali akimanyi agenda mugenda mukuba n'abagano yingira abazi live
nga balina oyingira be babe era olaba kusayuka okyabaddeko ku TV naye ng'olaba nabo kamera bagicontrolingidde wamu tebagala giraga eno mu bantu naye ng'era mulimu abaana abengezigezi agendako eri mu kirasha nayimirira ojoka eri mu kirasha wali amadaala nayimirira nasooka afunaka eriyo view naye ng'era olaba nako kiganye n'ogamba omusajja oba yanyaga mpale yaani aliwo yanyaga empale ya Museveni natera okulaba gwentera olaba ku social media yanyaga empale ya Museveni nga bali mu lutalo kati aliyeni yanyaga mpale yaani aliyeni yakubye bane mutemwaga kukiza n'abayimbi abanene bamukubiddeko nga is big size bye cool bawazuwena yakubye basiyelisa abantu yandi baddako wakati bebe kula ina command yanyi ino commandinga kwati abe basajja balina okuberiramu abati asobola kubanga yali skin ya commanding ekiwatu kati bebe kula ya commanding abantu bajje ewali ni kwati muyimbi wabo wa NRM kati yagobe NRM tiyagobe NRM ngowulira naddayo yabadde wano ku live ne Crystal Panda byebayogera badde ngato biwulira natuvuma ngawo yagenda ku kitebe kima tuli abano pumputa yabawa amasanyalaze yawa amasanyalaze ki just akantu akatinike yakola wandiko bwandisi ku kizimbe ne muoganiro adde yawandika yaganzireyo sangule yagamba jasangule ate mutatu kwato bulungi tujja kujja tupame mu kitebe mu ndomo tujja leta komanda mudogo nga amayirungi gaweze bulungi kati ffe tuleta nfa ya Jolam tubakube kazambi alimu amayirungi ne pikke ffe tuleta nfa ya Jolam tebani abajirita mwenga bana tugenda leta nfa ya Jolam report entufu mu ya Jolam Jolam yafe mmotoka gwote wawulira kye kimwaga polisi yakuwa report muno nyokonjira kati mwe polisi abaga ujituwa kati polisi ye ina report yagituulako gutuuze eti ne mudira Yesu ne mumunywesa enjaga olaba bino ebintu ebimu amagezi wobo ina I think that is part of being creative. Olwo into ebata creativity. Olwo into ebata leetako busirusiru na creativity. Kubaka kyali so mukulu. Teri mukulu gwe kireka. Tukyogera cause Japanese. Busiru. However much olaba bino ebintu kati tulaba film. Ziba mu sexy scene abasajja bangi bazanya film n'abaana baabwe nga eddalo ne tata wa gundi. Nate bayinza muwa film however much tukimanyi sex mu movies taba waddala nebakwa film ngeri mu sex scene kyatogiza nyine muwalawo tukimanyi taba waddala sex abera mu movie naye tebasobola kuwa sex scene mu film nogiza nyana muwalawo naye nga ate tulaba actors bangi bazanya n'abaana baabwe ne bazadde baabwe naye tebayinza kuleta nti kati ino story genda yetu weti kati nagenda kuba mukyalawo mukole ne ka sex mu film etulaba nawe nokkiriza tekibangayo kati omusajja yakoze sexy scene oba ne maama we oba okitegeera ekintu weekityo kuba tulaba wano Jaden Smith mutabani wa Will Smith ng'azanya ne kitaawe ng'azanya nera ne nnyina Jada Pinkett siye maama we ne toyinza balaba mbu nga beekiisinga mbu baagalana mweyo scene tugeze omwana adetinga Sugar Man adetinga nnyina nga bakozeseza nga akita kati waliwo ebintu nga olina kuba mugezi nnyo ng'oli kakikoli omanya ono musiru is an idiot. Yesu okufuwa akayaga bwati omwana ngambye tulida nti Yesu agenda kukola ebyamagero mu mwaka guno 2025 ke yakubiddwa mwaka yaga nedda baba kino kiyinza kuraisinga baani abali responsible for that issue teriyajja kuvaayo kwogera naye kati ensi ye kuba kiboko kulwayo Yesu yerwanirira Yesu tebamutyoboola okitegere eddiini kintu kirala nnyo wano omusajja bamuyitanga balabye ekkubo yagendeyo ng'abuulira enjiri ye n'akwata embizzi n'agulawo embizzi n'akwata Qur'ani n'agiyuza abaliwo we batugamba kuba abaliwo bangi abaliwo nga bali naye zezimu ku ndiga ze abagoberezi b'eggaali ye yabalabye ekkubo tebakyama ne bagula n'embizzi ng'agenda okukola olukuŋŋaana ejjinja n'akwata Qur'ani n'agamba nze njirirako n'embizzi n'ayuza Qur'ani n'akwata empapula nga zaakwase embizzi n'alya edi musiramu yamukuba yadde ejjinja bano bamasekere bava yona kukyogerako baka tebaaliwo boogezi bamuzaata kiti waliwo oweruweru nenkutambulamu tebaaliwo baali bamutambula bazaliddwa jjo ne internet yali y'amaanyi bali babiraba gomanyi ki nga bayogerera mu mizikiti koze ennaku zinabogera tubalabira ku internet
nkugambye teyajja nakukiwa budde naye bakirabye abajja okusobola kwajja kukyogera kodde ojja kuwulira nti aliyeni yalidde amayirungi ne gamutuga kuba buli omu afiira ku mulimu gwe kizibu okusanga owa poliisi oba ow'amagye nti ate afudde mbu chapati zimutuze oba mbu agudde mu kalayi ya buto tasika chipusi owa chipusi era omulaba embaleze buto yanjokya owa empuuta nti nali neetema nga ntema ekifi kati tulina omwana ku nasa yateeka yali asalamba bula bino bipepa kata neerabirayo omukono ne baguttebako engalo kati ojja wulira nti Aliyeni tono nalinnya lya musajja si Irene mukazi yafuuse mukazi si yakoze kyakubye rugogo nefuuka kagogo era kajawulira yagirina omusajja amayirungi gamutuze yafudde abatamiivu onywa nguuli n'ofa ebagamba alcoholic poisoning nga olaba Kabaka Muteesa enyunguli yanywa nnyingi n'afa alcoholic poisoning food poisoning kati ono enkwacce ejja mwetugira era tebatazanira kera oli kasa kikola mugamba yahe mugambe la ilaha illallah kati inna lillahi wa inna ilaihi ebyo byonna ebimu ku biraga omuntu takyalina mulamwa tozanyira ku obo byogeza bucyayi byetolina ku machano appreciating anti at least Alien Skin yavudde mu ghetto akoze ekintu ekyenjawulo ebyo tubimanyi naye kasitopa mamusowani mwolira kino kibikka biri ebirungi byonna kasopa mamusowani mwolira oba tokyalinawo kirungi oba mazizaawo Alien yapamaki ati ekyo kyokka bimu ku bipamo bye ekyo kyekimu ku bipamo omwana alese Yesu ng'alina n'engule ey'amaggwa ku mutwe akuba akayaga okitegera birimu ku bipamo kati tolina muntu gwoyinza kugamba kintu ekyo nti njaga tuvumirira enjaga okitegeera tulina abaana bagenze mu masomero abazadde balwanyisa enjaga kati fe tuli ku akakiiko k'abazadde n'abasomesa PTA okitegeera kati bebimu ku bintu bye tukubiriza abasomesa abasigaza abaana bafeyo mu masomero nti mulwanyisa ebiragalalagala tebiyingira mu masomero nti eno omwana waba alipotinga bamukebeera bulungi nnyo balabe nti aleese yadde omusokoto ogumu weeguti kati omwana agamba yinkade kati ne Yesu waginywa ate waka tuli basabi mutugamba tusabe era abaana mbaze okusanya okusande bagende basabe kati omwana alaba ekifaananyi ekyo jjukira kati bino ebintu ebimu ebikolebwa abaana amuntu babalabanga ebyo okulabirako omwana abeerawo nga alina omwimbi gwe yeegomba nga yali atambudde mu bulamu bwe kati omwana omusajja akulaze nti ne Yesu esadda alinywa ogenda mugamba ki nti tonywa sadda nga ate omusindika ku kyaki asabe omunkusabye yakulaze nti Yesu anywa esadda yazenga lwaki abantu b'omu Central mulina enkwe muli bankwe enkwe ziriwa full figure of recently yali awaana Alien Skin yavudde jo n'ayogera ebigambo oba oliawo ebyadde bitalabika bulungi ku ludda lwa Fangoni bayawukana full figure yakola kinene nnyo ku Alien Skin mu bintu by'okumujja ku musango gw'okutta omuntu mumulabanga kino full figure nti yali ataasa Alien musango gwa kukuba basawo ogwo musango gwali mutono nnyo nga n'omunkusere yennyini agumala okitegeera full figure omusango yajja ku Alien okumutaasa nfa ya mwana oli guno sema twakuba abasawo semanya biki abo mbawa ssente zaabwe ne bakivaamu kati kyekyabatabula omuntu gwe yali alwanira bwatu nga amuyirawo omubiri tudde ex balina ebyabatabula okitegeera kisooka mulimu ebintu by'emiruru Katonda yagamba mbu yagendanga n'asaba ssente ono nga azikola ki n'azikubako enjawulo ebintu ebimu olina okukkiriza nti omuntu waba akkoledde ne waba akuliddeko alina okulyako kyeki kye naggamba nti bw'oba osusiza omuzibe w'amaaso ebinyeebwa ayagala obisuse ng'ofuuwa n'oluwa akakase nti tobirya kaagala osirikemu weegaaye w'osirikira aba amanyi weegaaya Katonda omuzibe w'amaaso yali mu kkomera nga full figure amunoonyeza akasente akagenda okugulirira buli kimu omusango baguggyeyo kati oyalyako byaliddeko no yanyiiga bunyiizi yali ayagala afuuwe luwanga wasusa ekitegeeza ekyayogeza full figure bineeno ku TV yenjawukana gye balina so si binti nti kituufu kyadde kigenda bbeerawo balina enjawukana zaabwe kyekyamwogeza ebyo ebigambo ebikalebule gwe yayogeza naye yanyiiga toyinza kubanga omuntu wamuyirawo omubiri ne bakusasula we batyo kati tunuulira enjawukana yaabwe ne kana akasajja kano kaani kaabaho olaba engeri gye yamwembalasingamu toddamu kwogera abawo mu bintu by'amagezi nedda ayinza obba omusiru
omuntu ayinza kuba musiru bbanga lyonna nesaawa enfu ebakuweberera ennamu luli abako yadde mugamba nti musiru ne bakola kyamaanyi okujja lyeni mitawaana okitegeera bye byamukolebwako ku live ku kamera munna mwabiraba Kireza Fuluviga byayogedde ku TV bifu si bifu yabyogeza busungu bifu ate tebalepinze ate banavayo na mugira mujja bawulira jandiyogedde nga bukyali ndako saizo ba tanadda nangulu gwe balepe nga gwe balepize tanadda nangulu tanafuna twanyi abaana ne bawanika amasimu mu bbanga ne bateekako tooki ne bagamba muziwanike ani gwe babbyeko essimu nkutwale gye ziri ze babbi omanyi ne gye bazitunda manyi bwe bazitunda mugende wali batunda amasimu amabbe ku Mutaasa akazimbe batundako amasimu amabbe genda wali mugundi mukupa complex genda yo tebanga neyange gye babbe eri era zonna eziva mu bivulu ku Mutaasa kupa complex kati buli alina esimu yabbiddwako gwe weyise mu kupa complex olabo batogisangeyo zibadde zinnakyusibwa awuzingi ate awuzingi esimu zinaku tekyalina awuzingi sebo bino si byebyedda ziri zannokeze zalinga eza awuzingi kati awuzingi yeno ogenda gijjawa eya iphone yange awuzingi eriwo so gikyusa endabika n'ogikubako bakalangi kakyuka nedda baaba kizibu era teteri emu esimu owekikya abakimanyi esimu ziba ne serial number yadde bagamba nti baziwandiika naye owekikye tabula owekikye tabula kati gwe esimu yeyinza okukubulako n'ogisanga awo mbu yadde bakiza serial number nekulema okutegeera gyeziri kyeyagambye kituufu kuba yabakolamu abamanyi nti babbi banyaguluzi ayagala akalinda minyira kakyuke genda nera bakubiddwa ate byabaddewo bali kugera bakubiddwa tebannazuukuka era ojalabanga kati linda n'oyaani oyo ono munkuseera yategese ekivulu oyinalaba nabo nga gladiator oyo nobati ojja ulyanga era beekutte matayi nga na wizo tewansasula ebintu bya Robert bitera okugwera mu mivuyo simanyi oba Robert generational promoter oba ebintu byo bibala otya generation leader simanyi promoter buli wolaga nti kati gwate mbu toweetaaga bantu ate n'okola ekivulu ng'oyita bantu ng'omaze obbavuma wano tobeetaaga obaako ekituli ku yalangiridde okunnyuka endongo abantu bagamba taata togenda sigala ng'okyayimba lwaki tebazza erugogo buli bye tubagamba babankuseere nti bamwepe amanyi muteeke ekivulu embwa zaali awo ku kooti mbu baleese aliyeni Yesu waabwe tezaba biseeke erugogo kyogamba bajja ku kooti bangi kubazeeru abajja ku kooti tewaliyo nalaba walaba abajja ku kooti singa be bazze erugogo singa fina newetunywera amazzi nanywedde walagi tewankubidde esimu nekugamba ni ku cupa yakusatu ya Uganda walagi nebise walagi nga ki kyosanyukira okugwa kwa muno okukusanyusa wano manizimika ezana za manizi poison lyogedde mazima go ezingwa zirina okufuna zirina okulozaako bintu tubijjemu firi laga kabinika omumanyi laga kabinika yani sisi ono gundi mbakube ebbati fiki Gaza kiki oyinza okwogera ku kaliya ya Gaza ndi kati olaba bwewobeeraawo ng'omulimu gwo gwakusiika capati ate n'oziteeka ku luguudo olwa malamu oba ogenda kuddukanya abantu nakubalumya mannyo enfuufu amayinja gagwa muli kati fiki Gaza omulimu gwakola gwa ndongo ate yeetaaga abantu eri gye yava ewatali bantu nti ontalina masannyalaze ate gwe yekulubesiza mbadde mayi fiki Gaza kyakola kyekituufu agenda buli awali abantu awa Bobi Wine n'agendayo ewa Saha n'agendayo n'agenda ewa Balamu n'agenda ewa Aliyeni akuŋŋaanya buli awali abantu kuba endongo it's not politics anti kati endongo bali bayimbi banne yes endongo si politics ne wawulidde byayogedde mu ndongo gy'ogamba etali politics byaweereza palaso agenda mukuba byagambye palaso wabiwulidde laga kabinika akanga baddaye naye kati oyo yasobola okukuba omuntu naye laga kabinika ayina gwasobola okukuba laga kabinika omumanyi gwe mukyalireko bakukyalireko bajje nagamba city awo nabankusire mbasobola nakugamba abasajja bano tebatusanga bagamba kiyogera twali naawe we batusanga ezembwa za fango nizagamba kitezazingira omukira magulu eyatusanga tiyalina buzibu toka akerementi se bakube bati awo ku akerementi salwana kerementi by the way mwagizi wa Kyagulanyi kyo kibula abeera ne cape ku mutwe biyali ne banna abalala awo badda buzi wala
oyo si ye munkuseere tewaliiwo ebivulu byabadde bingi ku weekend ekya omuyimbi saabayimbi ennaku zino alina amasannyalaze Gladiator omumanyi Gladiator muwulira future ye mu music industry. How can you prophesize ku future ye abeere ne music abantu gwe baagala bino ebintu by'endongo bayirawe segamba nti beera wakyagulanye beera na music abantu gwe baagala yategese naaba n'amanyi gakyagulanye nga tolina music era tojja kukuba yetayadde atusokola concert ate nyimba ze mpulira edinnya ndiwulya lwakuba edinnya lirimu nnyo akasente akalipika bapika nnyo erinnya okutugendo bapika nnyo erinnya lyo ndiwulira naye amazima ga Katonda mu ggulu okuntemako Zubula isiina lulimba lwogera ate temanyi ku bintu byose okwagala konse Zubula na mumwa ogunywa walagi otegera amazima ga Katonda siina lulimba lwogera dieta lwemanyi alina amasannyalaze sirumanyi alina kolabo ne Dr. Jose Chameleone alina kolabo gye yakoze ne Gundi ne Palazzo sizimanyi naye nga ddyo erinnya ndiwulira Gladiator bampita Gladiator promoter bamuyita Sifuke oyo yakola birthday ya muwala we bano bonna ne bawa Rema naye n'agenderamu kati kye nagambe nti omugaali apika naye endongo yo sinagiwulira alina eddoboozi ddene awuluguma alinga waba ayimba bulungi music asookamu sente aziteeke nnyo mu music dani ye ng'omuntu okuwuliza abantu erinnya nga tebalina kye balibulyalikirako Gladiator bampita Gladiator wanaaba n'endongo ajja kuyitawo tolina kuba wakyagulanyi mu bya music Kyagulanyi yesu akyalina influence nene mu music naye ne music olina okuba n'endongo yo kyobola abantu be tubadde tutaagala nnyo nga tubagamba nti abo bayokya naye nga music bayina era akola ekivulu abantu ne bajja kati Chameleone ne waapama ku kitebe kya Nuupu temusobola kwewala music we ne bajja n'apamira wonna ne wajja n'akuba Kyagulanyi empi temusobola kwewala music we era wayitawo wiiki emu n'abakube n'agala bannange baana bamaama nzize kwetonda ekivulu kiikino gwanga mujje ne bayingira endonga ayina okitegeera Bebe Cool endongo bayina si kaaki motivation yatadde motivation alina saka ayinza okuba kati music gwayimba tamuyimbira ffe Bebe Cool kati we yatuuka n'abazungu bamuwulira kati ye tageti ye endala anaatuuka ajja kutuuka ensi kati we yatuuka biralamu ennyimba gye baziteeka bazifunamu okitegeera nduwulira naye sibitegeera tabiyimbira ffe nkuwulira mazima Bebe Cool we yatuuka music we si waawano abala kirala munene ye simwagala naye ekyokwogera ekitufu olina kyogera pazo naye munene oliri pazo kati empanama wekukwata togamba mbwe empanama nnene edda twafunanga ebizimba bagayitanga amayuti dadwagala tukwatanga mu nkwawa nogirawo oti oyagala mugende muzanye mwepene esema musamba omupiira kati ne bakusukuma n'oligwira ne lyatika nojjanga enkwawa etonya kati yeri lupazo asobola saha mu kigambo tuli mu ntalo akasajja kaziza olutalo lwa pazo kasaha kasiriseka anti yamanyi kyayagala pazo awoganya pazo abamusobola webali nebyokumuvumako webiri baana bamusobola webali oli yanagamba olutalo bangunguze kabaka olutalo yalusaba kabaka olutalo yalulimu so atayinza kudda watalikane ne pazo kuizi pazo batugambye yabadde eno nga mwawalagi abaana bamubanjiza ebyenda bannaye omuntu w'omwaka nti olina osigala ng'omulangira olina okumpa ekitiibwa nze yakuwa ebyenda ebyenda mwagala birya olina okumpa ekitiibwa buli kimu tuwa ebyenda byaffe tuwa ebyenda yes munkusere wali talina ky'olina n'okabira abantu ennaku lwaki bali tebakuyamba b'otijjisa buli kaseera mutuwa ebyenda waliwo omwana wamuyita layonike yakubya oluyimba tuwa ebyenda ngadde mukacyalenji ke omuntu akuwadde ekintu omusangamu ekitiibwa sibula balayi ba expo mwebali kubaako tubasiibudde weewaawo tusingane mu sitole endala omwana soda ne Julius Caesar omunkuseera Expo TV to the world.